ogira nga tugenda mu maaso ogira omuntu agira ku masomero agamu aga gavumenti alabe gy'asabira digital board essomero erimu nga lyakasiisira lya ssubi kati we must come up with deliberate efforts okulaba nti tucreatinga enabling environment esooka bano bye bakozesa abasomesa bibeereyo nga byonna bimala ki kye tugamba budget ekyamazima tuli nsi ekula ekyo situyinza kirimba bannayuganda we are a growing developing country tukyali baavu tukyali dependinga ku mawanga g'abazungu naye ffe tukole priorities zaffe nze president ansindika nnyo Ethiopia ensi eyo njegomanya nti nakula mmanyi mulimu entalo nayo naye Ethiopia speed gyekulirako weewuunya nti temuli ate nga nazo era zikyalimu nti baprioritizinze ne bajja omuzungu ne bamuteeka wali bo ne batunulira ebizibu byabwe nga banna Ethiopia ntera okugamba nti Ethiopia tebamusasula musaala MP bamuwa kasente bamusasula woteeri najja n'ateesa naddayo gye yava e Masaka naye nga amaze okuteeseza eggwanga bo basalawo beerumye generation eno basobole okutegekera ensi yaabwe bakitwala nti okukiika mu palamenti si mulimu kakati bwe kitandikira ku leve eyo nga ba MP wano abantu bafana beegwa mu bulago ogenda asobola okufuna $5,000,000 ziri n'alawensezi anoonya mulimu naye bali abasajja bajja bagagga ne batoola ne babapangisiza ne babaliisa mujje muteese ku nsonga zino ne baddayo mu constituency zaabwe lwaki ebizibu byabwe bagamba tulina kusoosoowaza kyovula leero bazikola dda amafactory bagakoze era abasuubuzi president bampa ebiseera ebisinga mbatwala Ethiopia okubenchmarkinga how to industrialize sonyiwa akolengerayo kirasi kati aweje zosabira digital board kati embeera gye tulina okusooka okukola ki embeera gye tulina okusooka okujjawo n'okugattirako mwezo kirasi ng'eyo baagalamu musomesa wa degree era mwe baagala smartphone kakati eyo nga bwe tugamba tuzimba nsi embeera eyo tugivuddeko tutya tusobole okulaba nti omwana wa asomedde mu Uganda akompitinga n'owe Kenya akompitinga n'owe South Africa kuba ensi efuuse global kyakubiri njagala amasomero gaffe gano olwokuba gali liberalized ekyamazima waliwo ewalaakinga wangi mu private schools nti gavumenti erina ebizibu byayo naye ne mu private mulimu ki ebizibu tulina okuvayo ne deliberate efforts okulaba tuharmonizinge nga tugamba nti tulina kudduka tusimbe layini mu ssomero lya mwami Sempala lya Hayden okulwanira ebifo how do we put standards across the board kibeere nti standard eri ewa mwami Sempala yeri ewa Haji Mustafa yeri ewa muto wange Gerard Kabanda standards tubadde tulwana n'abasuubuzi balanga bagamba lwaki tetulina standards mu kutusolooza omusolo nti nze leero nzijjako guno okaddu mukasa n'omujjako guli Haji n'omujjako guli nga product yeemu URA yeemu kakati kyeŋŋamba ekintu kyekimu kye tulina buli omu asasula standards nga bwe nzija okukola monitoring kit yange oba tool nga kyensanze mu ssomero lya Haji kyensanze ewa muganda wange Mityana kyensanze eri nga temuli compromise naye ne baasa gye baŋŋambye supervisor gy'asuubira tejja kubaawo nga mwena mulina standards ne quality y'abaana bagenda okufuluma bajja kufuluma nga seeraliikira oba omwana asomedde bwe ensi ezikuze mukama ampadde omukisa nti ntambudde mu nsi zonna ez'amaanyi ojja n'osanga ng'omwana oba asomeddewa bonna nga kwegamba bamanyi basoma kyekimu naye kati ffe tulina obuzibu nti abazadde tulwana mu masomero gamu n'ogulirira ekifo olw'okuba gwe eri osubirayo standards okusinga eno lwekyo government ministry naffe ffennyini abalina amasomero buli omu waalina wasobola okubaako kyagattako twandivuddeyo ne tugamba tuyinza tutya okutereeza ebyenjigiriza nabadde Kalangala nnyo kyogerako mbadde simanyi nti eriyo essomero ery'ebyobulimi Sese Farm Institute liruddeyo nnyo essomero eddungi naye nalituuseeko ne mpulira nga nnyoleddwa Kalangala erina ebizinga nga 80 abamu abatakimanyi erina kubeera region nnamba ey'eggwanga 84 islands erina ne border n'ensi zaffe Tanzania naki naye ng'essomero eryo eriri mu Uganda kyemanyi liri nga limu naye nga liri Kalangala abaalisomeramu nawulira ne General Kayanja yaŋŋamba naye yalisomeramu ebyobulimi naye simanyi nti yabusoma naye bwe ntuuka eyo principal waayo omusajja mulungi nnyo mukozi n'olukiiko lwa board ne baŋŋamba essomero lino limaze emyaka lirimu kugasooka yali eririwo lyokka ery'ebyobulimi naye ng'otulina omusomesa bambi ali eri n'ogamba kati ono waanaasayira ajje e Kampala naye intaneti
singa egenda tugana tulere internet ku bizinga essomero bwe liba lya bulimi likole research bakole ebintu ebyenjawulo nti environment bw'ogisimplifyinga tujja kufuna quality output naye kyekiriwo tujja kwekanga nga concentration ey'amasomero amalungi eri mu Buganda Kampala wakisa omukono naye ng'eri ewalala abavaayo n'empigi kati omusajja wange n'emitiana ng'oli gy'ava abasajja ava eri Katonda akuyamba buyambi nojja naawe n'obeera engineer oba n'obeera medical so kikyeŋŋamba abatulaba ministry mwami Mujimba ne ttiimu yo minisita waffe omulungi tulina kutuula ne tukola diagnosis y'obulwadde. Ekirungi kye mmanyi teri poliisi gye baleeta nga teyagalizibwa. Kye njagala tumanye gavumenti egenda okuleeta ekintu eba emaze okulaba nti kijja kuyamba. Ewaba waliwo outcry nti bannaye tukyuseemu. Naye wano mu transition wano we twetaaga okupreparinga bwe tutambula olwansonga ate sika tuli yadde okusoma omuwawa kujja kuvaawo. Mu myaka 5 tujja kuba buli mwaka waliwo enkyukakyuka ebirungo ebyongerwamu. Ba stakeholders bano balina kujjayo birowoozo byabwe. Bannaye wano twandirongosezzaamu bwe tuti. Bannange abasomesa towaayo makisi nfu. Ekintu kino bannaye ekya makisi kyaleeta obuzibu. Omwana simaya kufuna kinanazi ezo. Omusomesa omuzadde ajja na compromising omusomesa wona lebo kimanyi. N'omwana wange njagala afune makisi n'oluzungu. Ayogera nnyo oluzungu olulungi ayo afune makisi nyingi. Naye nga makisi azifuna naye nga quality nga sizize. Ekintu ekyo kitta n'osanga nti abasawo baffe no kankulaga example natuuka ekisubi mukama ansaasire okwogera ku mukwano gwaffe yakafa eyali ekisubi omumanyi baatugana omwogerako wano naye natuuka nze nasemberayo ddala okumulaba ne tunyumya naye nga alina akankana nnyo nembuuza omusawo kiki ekizibu kivudde ku ki nti ne bamuteekamu ka thermometer nti atalina musujja ne mugamba literally nze amagezi gange eno enkankana si yabwo tewali kintu kyonna ne mugamba ekiki tewali buzibu nze nendawutinga quality ey'omusawo oyo si ey'eddwaliro n'ey'omusawo oyo to analyze the problem because babawa kye bayita diagnosis. Omuntu olina omukolako diagnosis bw'okola diagnosis n'ovaayo ne results